nnyo era nga n'enkofiira gy'ataddeko ya black eriko amayinja agamu ge tuyinza okugamba nti mayinja ga gold oba amayinja aga zaabu. Mu kiseera kino omanya nti tekyali kulanga kulala. Embaga ogiraba otya? Nze Sebagala Sulaiman musajja wa Kabaka. Nange ndi musiimu nnyo okulaba embaga ya Kyabazinga. Omuntu abasooka basanyufu. Naye ng'olunaku bulungi tutambulira ddala okugenda mu maaso ng'Obwakabaka twaze naffe okubeerawo ng'abajulizi. Tweyanzege. Mu kiseera kino ayaniriziddwa band waliwo na gibeera mikolo emiteeketeeke nga tannaba kuyingira eri muwankaaki asoose okwanirizibwa era mu kiseera kino bali mu kuteekateeka okulaba nga avaawo okugenda awagenda okubeera okugatta. Gwe alaba Bukedde TV nkutegeeza nti kyonna ky'olaba ekigenda mu maaso Kyambaga egenda okuba oba embaga ey'ebyafaayo oluvannyuma lw'emyaka emingi ennyo. Muganda wange Seruga manyi naye tutambula mu kiseera kino tulaba nga kyanjawulo nnyo. Bandi emwaniriza nayo enekaanekanye bulungi. Abantu bo batudde dda mu kkanisa, buli muntu yatudde dda okusinziira ku kuteekateeka nga bwe kwateekeddwa. N'olw'ensonga eyo gwe alaba Bukedde TV omanya nti kati wano we tutuuse emikolo egy'ekkanisa gigenda kubanga gitandikira ddala. Ngenda kufuna muganda wange Seruga ate era tweyongereyo okutambula naye mu mukolo guno gw'ogenda okulaba ogw'ebyafaayo ennyo oluvannyuma lw'emyaka emingi era akalulu buli w'oyita kekakwatiridde agenda kuyambibwako abalala bano akulira lutikko agenda kumutuusa. Twaniriza ife bantu. Kutusaasira ate era olunaku baba ali kuyenka ate wasiwasi tuzira n'embaga yonka eriwo. I want to believe in the whole country. Kale twikaikane tube bagumu mama yena sawa yena atutuukaku. Kale police band eida kutuwa peace nga tulindanga mama yena okutuuka nida kuba tubakobera ekyokukola sawa yongetuuse tubaniriza ayekyokera mulirana wamukobo tuwebale kunuma yali ku mukolo guno awomye ko tuwebale kuwoma onsuze ku maiso kale kwa bantu.
Comfortable. Ladies and gentlemen, anytime the bride, historical, royal, majestic song, Queen Sheba. And as it will be played, she'll walk when we are all seated in our respective chairs. She'll walk majestically, and as she arrives, where I'll see and tell you, we shall stand up, and then the choir will lead us in that song, which is in the order of service. So listen for instructions and wait to be told what to do. Bedaba komera nti mama ifa naba tuse wali wakemba akasenenkerevu. We have the Right Honorable Deputy Speaker of Parliament, that is Honorable Thomas Tayeba, is equally here with us. And we have other kingdoms that have joined us. From the Acholi, we have the cultural leader is here with us. From the Bunyoro Kingdom, we have the head of the Rabito clan. We have confirmed that we have seen him, that is indeed here. And we have equally noticed that we have the Quadradora of the Chapadola is equally with us. We have the Queen Mother, that is the Pesca Migisha from the Toro Kingdom, is here with us. Quite much more arrangement with Buganda Kingdom. We have so much attached as Busoga Kingdom, rather, Owa Kyabazinga, Budinamani, ni Owa Kabaka, Owa Bunyoro, Kitara. These conversations are all going on right now as we're having His Grace, the Archbishop of the Church of Uganda, that happens to be none other than His Grace, is actually doing it. Just remind you that these conversations. Tata w'omugole omusajja agenda kukola omulimu gwe okusinziira ku nteekateeka. Motoka eno erabika baagala etambula egende mu maaso awo mpola mpola. Taata ndaba bamusembeza mu maaso, taata bamusembeza mu maaso wagenda okujja omugole. Mu maaso olaba emotoka bagenda gyongerako mu maaso katono okusobozesa omugole okuvaamu obulungi abeere nga atwalibwa awali muzadde we, ate muzadde we yagenda omukulembera okumutwala awali Kyabazinga. Oluvannyuma n'olwo ate enteekateeka ey'ekkanisa nayo ebeere nga etambula bulungi. Ekiseera kino olaba ekigenda mu maaso, buli omu akola omulimu gwe. Ekifaananyi kyolaba ye emmotoka omuli omugole omukyala okulungamizibwa okw'enjawulo okukolebwa n'oluvannyuma. Era kino tugenda kumulaba nga avaamu, oluvannyuma ajja kukwasibwa muzadde we omusajja abeere nga amutwala butereevu. Era naffe tukkalidde buli kintu twagala okuba nga tukibatuusaako. Abantu nga balaba era ayaniriziddwa Katuukiro.
ekyo obwedda abantu kye balinda okulabako mu kiseera kino obwedda abantu kye balinda okulabako era tugenda kulaba nga akwasibwa muzadde we wagenda okumutambuza butereevu amutwale mu lutikko awagenda okubeera omukolo ogw'okugatta we bugenda okubeera. Obanga olaba Bukedde TV mu kiseera kino ekifaananyi olaba ye mugole omukyala Katuukiro waali kumpi awo amaze okwasibwa muzadde we era kaakano bagenda kubanga butereevu amutambuza mpola okumutwala butereevu awali byanjawulo kubanga ate taata w'omugole yakutte yagenda okutwala omuwala nga olaba bwe batambula yalaba oyo Nnabagereka ye maama wa Buganda naye nga olaba bali bwe batambudde kati ate mbu ayina mukwasa ate biringa byabasiraamu ayina mukwasa taata ayina mukwasa omutabani. Buli omutyama w'oli maama oyita kusobola omubona. Maama wuuyo ali kutambula mu kitiibwa. Maama wuuyo ali kutambula. Let's clear the aisle, please. Mpulira omuziga n'engalo nga maama ayingira ku altari. Abasoga omuziga n'engalo tiwulira. Ey'Ebyafaayo n'omuzira nsobola okuwulira nga twaniriza maama. Haleluya! Mungalo nga tumwaniriza. Nina emisira nga tumwebaza olw'olunaku olungi luno. Mukaseera kano bassebo ne bannyabo kandeeta omulabirizi wa Busoga Diocese, Right Reverend Dr. Paul Samson Naimane Mukembo ate nga mulangira. Kansobe bannangobi ni bangobi mu ngeri endawulo mwanirize Baba nga mwegayita ku bagenyi baife twena. Baba tukwaniriza. Katusooke musenga waife.
olwaleero olunaku lukulu ate mwenemu atwekereza kadete omukyala wangambe wanaafa amaani mwenemu amaze okutwekereza buli muntu n'owuwe. The Archbishop of the Church of Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu, era kino kakimalira irala n'okusinga tukwebaziiza ino mwene mu buyasiima n'akweta okwida okumugaita ku lunaku luno banange tukubire ino His Grace engalo n'okwebaza ekisa kya Katonda. Michael Alon Sosan Chomya ni baba waife dada waife His Grace zena asigala ng'amaina gange gali Right Reverend Dr. Paulo Moses Samsoni Neymane Mukembo ni Lydia Florence Neymane oyo naafumbe itooke menalya. Tandika ni Professor Reverend Luboga ni mama tusobola kumutumya maiso. Owekitiibwa oyo bamweta Nabos muvawala nsekeze ku ensi yona yona yeva niyekanga. Aye mulimu n'olulimi lwaife olw'Abakanaidongo Abasoga. Kale abali kugoberera Olungerezi nine bantu ng'atyaime gano katwenuke ku Lusoga. Olupapula olw'omwenda abe nimwe. Tikikalamu omusaada okuba yenka. Bakagwa mwena ng'omulabirizi w'obulabirizi buno bw'amaze okubandula n'okubaaniriza. Twekondye gano mu maiso ga Katonda ne mu maiso ag'ekikunsu kino okuba abaddulirwa nga William ne Jovia baganwa mu bufumbo obwamufu. Okusaba Katonda okubafukaku obwibuka n'okusagambira agalala nabo. Okufumbiriganwa basebo ne banyabo kwa kitiisa. Ni Paulo omwamufu yakusiimanga kwa kitiisa eri abantu bona. Bakagwa ebyawandiikibwa bitusomesa. Basebo ne banyabo abeekondya obwagaawo mpegano ku lunaku lwaiwe luno olw'okufumbiriganwa tusenge nabo nga twegemba Katonda abawa amaani n'amagezi balange okutuukiriza ebyo bye bajja okulaamiriza n'okukuuma amaka gaibwe enaku donna debanamu agikobe buti. Obanga abaire galiwo abeemereire kambasabe mutyambe okutoolaku oyo akaalina ensonga oyo ayemerere ataida agikobe buti. Mwebale.
To be made in the name of the Lord, the creator of heaven and earth, the one who knows the secrets of our hearts. If either of you knows a genuine reason as to why you shouldn't be joined together in holy matrimony, would you please declare right now? Wazira nsonga yona yona. Wazira nsonga yona yona. Now let me ask, dear William Nadiope, do you take this woman, Jovia Mutes, to be your wife, to read Holy Scriptures? Will you love her, comfort her, respect and protect her? Will you keep her in sickness and in health, and forsaking all other women, and be faithful to Jovia and Jovia alone, as long as you both shall live? I will. Also, to this man, William Nadiope, to be your husband, to live together in the covenant of marriage as revealed in the Holy Scriptures. Will you love him, comfort him, respect him, protect and keep him in sickness and in health? Sylvia, will you forsake all other men and be faithful to William, and William alone, as long as you both shall live? Yes, I will. Congregation, let me request you to stand up. Vows now being made. Kale mutiame, tanga yoyo. I, William Nadiope, take you, Jovia Mutesi, to be my wife, to have and to hold, from this day forward, for better or for worse.
for richer or poorer, in sickness and in health, to love, respect, and to cherish you for the rest of our lives, according to God's holy law. This is my sincere vow. Take you, William Najope, to be my husband, up and to hold, from this day forward, for better or for worse, richer or for poorer, in sickness and in health, to love, respect, and to cherish for the rest of our lives. Sabira empeta zino.